And actually tukoze tuino kwetawaza like kwetawaza. Yeah. Kwetawaza meruna. Like kwetawaza, it's like this in Uganda. No kufukamira. No, that's kufukamira. Kufukamira no okwetawaza like you show empisa. That's there is the okwetawaza meveni mbaya. Kunani kujitawaza. What is it? No, in Luganda it shows. Ask them. Kufukamira. There is the kufukamira or you know kwetawaza maso gaba kugo. Kwetawaza is a word. Yes, I had that word. From who? It's from Bana Uganda. Kwetawaza maso gaba kugo. Yes. Yes. Maybe that's. It's not this one for cleaning down there. What is it then? It is a word in Luganda. Bana Uganda amma. What does it mean? Unokweshusha. Kujishusha chini. But it's not kwetawaza. Si kwewombeka, not you. I don't go wombeka. Kwetawaza. Yo, this is from Patilla Kapeno is a true definition of ebigambo tebita. Yes, oluku mulindwa lutuse munange era nga bagenda kubanga bakola ki batwanjulira Aviator mu butongole effort era nga abaana ba tiktokers basazeewo kubanga munange bawerekerako bannaabwe ekintu sawa y'okujanjawaza etuuse naye ng'ebigambo byadde bingi ku mukuto gwa TikTok. Mina nga avumidwa, Aviator n'avumibwa, ebigambo ne bitambula banange. Anyways, kyona kye kiri katubeere nga tetubagaliza emikolo emirungi wetudda ku mwana muwala amanyiddwa nga Pretty Sise. Yes, ono baakolera obuduuka bagenda kumusuula eddalo era essaawa yonna wakutwala butabika. Jjukira nti ono ye mukyala eyavuddeyo n'avuma Rema Namakula nga talina na kyamukoze. Ali mu Uganda kiba bizinesi y'abantu. Kiba bizinesi ya. Kiba ku bizinesi gwo. Gwe kavuma. Batange kwayo kunjigiriza. Nanja kuwa oluyishi. Tola anti nkwagala nja kusabula gwe weebogoza ennyongo nnuma. Tele eri obutako kwe kawunyiro ennyuma eringa eyo guno obutatege. Kandi eri oyombera ki? Kalina olumwamwa oyombera ki? Bana mweze nina obulumi kale museke. Nange nina obulumi abibwa. Nene esalawo sasula bizinesi z'abaana. Nesalawo zibaddize nenguma mbakolere. Naye mupisiza nnyo bubi. Mupisiza bubi bambi. Mupisiza bubi. Bakadaba buli babi. Bakolera. Naye bakolera bubugubi. Kati gwasa kakidaatoko. Oyo naye abanja akasente ko mukazi watu yakapa. Nejyogererako sente ze nasasula Nyangoba. Naye mukazi watu alisiipo. Naye omwana najjeraku. Madaye Joali. Kisaakye Joali. Y'omubaka Honorable Muhammad Segirinya ali mu kaweefube kubanga ate munange azaawo eddwaliro ly'abantu b'e Kawempe gy'akika. Yes, jjukira nti eddwaliro eryo yali alitandise bulungi wabula oluvannyuma lw'okubanga ate akwatibwa n'ateekebwa mu kkomera lyagenda mu maaso kubanga ate lisebengeyo okutuusa liraggwawo oluvannyuma lw'okuba nti mwali temukyali ddagala mu ddwaliro. Rent yali alinnye nga tebakyayinza kumusobola abaali basigadde nalyo mu mipango. Kakati no ali kaweefube kulaba nti eddwaliro liddamu okubanga likola byerina okubanga likola. Oyo gwolaba upcoming artist amanyiddwa nga Slang Slayer. Yes, omukulu no apocha biwundu era nga ali mu ddwaliro erimu eyo mu bitundu by'e Makindye Luwafu wabula nga ate embeera gy'alimu yonna aginenyeza omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo agamba mbu ono yawendudde abantu ne babeera nga ate bamukuba okumutuusa mu mbeera gy'alimu essaawa eno era ng'agamba nti abadde nga afuna warnings oba okulabulwa naye ng'entabwe kweva kwe kubanga yavaayo n'aclaiminga mbu ekikye. Agamba nti mwaka gwa 2018 yafulumya akayimba wabula akayimba nga omanyi bya upcoming abasinga tebitera kukwatayo. Akayimba ako ne kabeeraawo kati omukulu Eddie Kenzo akayimba ako bw'atyo mbu n'akabba oba n'akatwala ne bakabbamu eŋŋoma era nga lwe luyimba Eddie Kenzo lwalina lwe bayita bombastic. So nti azze agamba nga Eddie Kenzo nti oluyimba lwange walukola ki walubba wabba tuni yange
kakati mu mbeera eyo n'afuna okulabulwa nti muna ebyoliko bikole ki biveeko nesonyiwa bla 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 bla. Kakati nno awo bwe yaviiridde n'aba ng'ate atuusibwako obulabe abantu ab'enjawulo abaamukubye be badde takola ki tategeera, so kwe kugamba nti oyo Eddie Kenzo ye yampendulidde. Wenjogera bino omuyimbi Spice Diana yatuuse dda wali eri mu kibuga Dubai, ali ne manager we Roger, awerekeddwako mwana muwala Patricia, ali ne Carol Ntongo, awerekeddwako mwana mulenzi Alan Cruz, alina abo ttiimu ye bagenda kuba nga ate bakikwasaganya, naye nga omukyalo no yavuddeyo okuba nga ate ayogera ku nsonga y'okugabira mu kamera ng'agamba nti mugifudde ensonga mumwogera nti ye agabira mu kamera. N'agamba nti ye obulamu bwe bwa mu kamera, buli kyakola kya mu kamera, bw'ayimba ayimbira mu kamera, bw'amugyeko interview bazimugirako mu kamera, everything she does akikolera mu ki mu kamera. Kakati lwaki aba agabira emmanju era nga ye yabategeeza nti wakwongera okugabira mu kamera gwe kituma akole ki afe oba yeetuge. Okitegeera ekintu ekyo. Tubadde tukyali awo ne zireeta kyali wamanyiddwa nga Prima Kadasha yassa, era ng'ono yazze ne kiyayise ekyama nga kinene era nga kimumenyedde ebbanga, kwe kututegeeza nti munange yazuukusa Jostede yali yaggwamu musically era ng'agamba nti ye waatali Jostede talina waka. Mukyalo ono yabaddeko awo ku mpewo za radio emu gyagenze maaso okuba nga ate atotola ensonga zino, era yatunyonyedde atugamba nti Jostede yali yaggwamu essuubi nga yaddukira na mu America era nga yali yasalawo n'obutadda music amuviiremu ddala atandike kuba kyeyo, ng'era abayimbi bangi betulabyeko abagenze mu mawanga ago ag'ebweru okusingira ddala America ne Canada gye basibye amakanda. Kakati nno ne Jostede bwe yali asazeewo ne Prima agamba nti yamwegayira naga nti munaivaayo okyayinza okikuba okyakisobola ensi ekyakumatira ekyakutegeera kwe kudda n'olwo oluyimba, era ng'agamba nti oluyimba olwe baakola naye yalukola ku lw'abaana baabwe. Byonna ebyaliwo bagezaako kuba nga teba creatinga stunt basobole okulaba nti oluyimba lukola ki lutambula lumuzza engulu lumuwa amaanyi, era awo bw'ati bwe yasobola okuba nga akola ki agolokoka. Buli kimu kyalimu effort ye kubanga omukulu yali akoze ki yali awanise, naye nga mu byonna ekigambo ekisinga obukulu kwe kuba nga ategeeza nti without her Jostede music takola ki talina. Bwe tudda ku mukyala Bindeeba yes Precious Remy, engambo zize ziyitinga n'enfunda eziwera siku mu 2 ng'omukyalo ono ali lubuto okitegeera, naye nga ye yavuddeyo ku nsonga y'olubuto nabeera nga ate ategeeza bannayuganda nti nze am not ready okuba nga ate nzaalira Bindeeba essaawa eno, okitegeera nkyali mwana muto n'akafuna omukisa gwange n'akajja ku mpewo ensi yakamanya, ndi wano kwegamba ekintu nkikwasaganya erinnya lyange we livuumira ennyo ate ngende nfuna olubuto ate mbule ku bantu ate erinnya lyange life neda nja kuzaala naye si kati ate n'ekirala sindi gwe mungezaako ba gwe mumbuzaako, sindi ye emyaka gyalimu nze si gye ndimu, nze sindi we yabeera mu myaka gyange naye yali azimba kariya ye, kakati nange mundeke nkole ki nzimbe eyange mu myaka gino, we natuukira myaka gya sindi nange nja kuba nkola ki nja kuba nzaala nga nzaalira Mr. Bindeeba. Ye omukulu amanyiddwa nga Patrick Mukasa yavuddeyo n'ekibuuzo yes ng'awulira kimuzitowerera, yaleese emmotoka n'azipositinga awo ez'amaanyi nno ddala zootanyo mubazi bayite emmotoka ensajja oba zino zibakazaako zimpenkoni, n'agamba nti mmwe abavuga emmotoka bwe ziti mwakola koosi ki ku university. Omukyala amanyiddwa nga Anita Fabiola n'amwanukula n'obukkakkamu bw'ekitalo ddala nti munnange twafumbirwa bagagga perioda ekyo kimala bumazi. Jjukira nti omukyalo oyo emikolo gye naye gyakwasaganyizibwa gye buvuddeko awo ebbanga si ddene nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Mark yagenda maaso okuba nga ate ekintu akifuula official. Kaakati nno gwe mwana muwala ali eyo kansubire nti ekyo kiwulidde oba mwana mulenzi ali eyo kola ssente zo osirike kimaama kijja ate nawe ekimaama noonya kitaata ekigagga okusinziira ku Fabiola kuba yagambye twafumbirwa bufumbirwa bugagga oba bagagga emmotoka entwanga tukaki tuzivuga ebyokusoma byotubuuza ffe si tubitegeera ebyo. Ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Irene Ntale yes omwana omuganda avuddeyo n'abeera ng'ate alwanirira bannakigudde bannakimwero bonna avuddeyo okubalwanirira ngamba abakyala baganda banne n'agamba nti bannange mbadde mukimanyi nti ffe abakyala abaganda tetwenda ekyo obadde okimanyi kati n'obadde tokimanyi ke kaseera okimanyi abenda
endala ze ziri kabiri endala Irene ntalaga nti abaganda tebakola kitebenda mubadde mubamanyiko mbu kyabubbi kyokka abasinga obungi bagamba abaganda babbi kakati no n'ekyo nakyo mukitegeere nti bo tebakola kitebenda they don't cheat naye nga njikira nti mwana muwala ono ali kunankani y'abanoonya singa oba otunuulira gundi ze caption ze zatera okuba nga akola ku mukutu ogwa Twitter yatugambako gye buvuddeko awo nti awulira agala kuva ku lujja mukole ki mu mwanule ate nga ye Diana Nabatanzi nalulungi wakuno munange y'omu ku bakyala baserebu be tulina basingire ddala okuba nga ate babonaabona ne ba social media in-laws ku mukutu ogwa TikTok omukyalo ono abataddeyo akatambi ke naye nga ba social media in-laws tebamuyisizza bulungi bamutegeezezza nti akyuse designer we bakooya agasipi ge yeesiba mu kiwato nti buli ssaawa gasipi balina ebirala bagenze maaso okuba nga ate bamwogerako bannange bisinza na kuyisa muki mukamwa naye nga bamusabye akyusemu ku fashion ate omusipi aguveeko omusipi gufuuse omusipi ekiwato buli ssaawa mbwa abeera kimyumyudde yes ye comment esinza okubeera common nga buli omu yemulugunya ku musipi ate wa entaira ebintu byandibanga si birungi okusinzira ku mawulire agagenda maaso okuba nga tegatambula ku mwami we jjukira nti ababiri bano baagalana Sb4 njogera ali 40 agenda maaso okuba nga ate akwata emikolo gya Mina temugisubwa gwagyetaaze gende wa Sb4 gya kuba nga tojabulambulamba naye nga ono waadi emuliko nene nnyo nga bwekiwulira basooka okumuteeka ku lukala lw'omukyala amanyiddwa nga Maclean yavaayo naga nti ono yalya ono teyalya okitegeera akati ke yagenzeeyo ko recently nasinkana omukyala amanyiddwa nga Kazungu bategeezezza mbu yavuddeyo ng'akoze ki amekese kwegamba bwe buba obufumbo bwe buli ku ki buli ku mazzi buyuga bwetaagamu essaala ate nga ye Akram wa Kluthuma bw'atyo naye avuddeyo n'ategeeza nga kibeibe bw'agenda okuzaalira mu United States of America ono yatugambye nti alina okugenda nga bukyali asobola okuba nga ate munange yeeteekateeka naye nga ye ng'omwami bwe yali ayagala mukyala we azaalire eri Paris Bufalansa naye omukyala n'akola ki n'agaana so bebi kyayagala bebi kyakola ki kyakola so katumwagalize olugendo olulungi ate ye omukyala amanyiddwa nga Martha Mukisa bw'atyo tukimanyi bulungi nnyo nti yatesetese kivulu era nga kyakubeerako Freedom City naye nga omukyala amanyiddwa nga Kapakata avuddeyo n'amugamba nti munangerekeraawo okubanga otuswaza ogenda kusaaga mu nsonga zino nze gyembirengera gye biraga oli mu kutuswaza ffe nga ffe ba upcoming artist ekisookera ddala toyina music oyina ndowooza oluyimba nga 1-2 show erina okulastinga for 6 hours ogenda kuyimbira ki abantu ogenda bakozesa ki wegamba ayogedde bigambaawo ebiweera ddala naye nga byonna amutegeeza nti talina music okubanga ate ateekateeka show ennene bwetyo ku Freedom City era nga amugambye nti agitaminatinge nga bukyali aleme oba yeewale okuswala ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool yeekubye ejjukira nti ono yali yasuubiza okuteekateeka empaka kwanaagabira amayumba ng'ebirabo ng'agamba nti bu award bwe bawa abayimbi tebulina kye bubayamba okuggyako bukwata ne babuteeka wali eri mu nju ate nga babukoze na mu bibaawo olusi glasses naye n'ateekawo endowooza nti ku luno ayagala agaba ebintu nga cash ebintu nga amayumba kwegamba n'abayimbi babeeko kye bafunamu mu music waabwe wabula nga ku mulundi guno yeekubye n'agamba nti n'ennyumba ze tagenda kuziwa ba upcoming kubanga ba upcoming abaliko bayimba kasasiro mwerere be bayimba tebiyamba naga kati ng'omuntu yayimba kyayiwa enjaye agezaho kubanga asiga enjaye mu baana baabwe abayigiriza nti banywe enjaye kwegamba mbufunze yeekyaye abategeezezza nti byebali yabasuubiza yabisazizzaamu kubanga bebayimba tebiri mu makulu ate n'ekirala tebawa bayimbi be basangawo kitiibwa nti babagwako ne babavuma singa babeera mu interview ate nga munnange bandi balabiddeko ayongereko n'agamba nti upcoming abeera n'akayimba ne yeeraga ne yeepanka n'avuma buli kiramu n'abagamba nti naye beerabidde nti obuyimba obusobola okukyakamu omwezi gumu 2 ne busirika ne babulira ddala n'abagamba nti abayimbi bangi abazzi ne babeera mu tulubeerera bo bandi bawadde ekitiibwa okuba nti munange bakyali ku nobo ate bwe tudda ku mwana mulenzi musajja mukulu amanyiddwa nga Fresh Daddy yes jjukira alina ekivulu ono yategeezezza nga bwe yaloota omugenzi Bob Marley okuva e Jamaica yamuloosa nti yalina okumuddira mu bigere yes wabulanga yavuddeyo n'ategeeza omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes jjukira nti Isma yafulumizza oluyimba n'amugamba nti bye yayimbye Majaani yandibadde amwebuuzaako era bw'atyo n'amusaba bakole kolabo oli asobola okuba ng'akola ki ayigira ku ono kafulu
Anyways, mbyo byensodo kwa gate kuletera nako olwalero mu kiro kino ngina kwa gate nyongero kutera kawo obutambi mpola pola wekanye kusula bulungi. Public egamba ngocho omwami owange ntambule na wamwe. I know. Bagira amateeka mu eno profile uli omuwala. Eyo profile. Eno jjo mutunulira ngalinga ekipapa jjo kyendebirwamu. Singa wali mulungi nganze nga Mukama yakuwa ennyindo ng'eyange abantu bandirabye ennaku era bandirabye n'ebizibu. Olaba otunulaba otyo ng'ovuma omuwala mbu mubi. Oh my God. Kale tewandivumye babi. Oba lwaki abawala bakyasinza obimu abakyasinza okuvuma bannammwe. Kale singa wasasa ne weerabako mu ndebirwamu nga tonnavuma muntu oba tonnakola vidiyo n'obuuza ku bantu bannange ennyindo yange neyo n'eriwo endaalo. Ne you have the same nose. Ennyindo ekusitamye eringa vivi. Olaba when you're 20s otunula botyo. Wona atuuka in your 30s fe emyaka gye tulina. I'm 38 but look at me. At least ngezaako olaba nga sigwa nnyo ku mpagala. Tonnazaala naye ebbere lyonna ligudde sokisi. Kiki balinyunyuuta balitwala otemukyalina kinusi. Tosikiriza. Kati gwe ku mubiri omuntu ayinza kwegombako ki. Mbuyi banne kawala kannange kalina figa. Tolina figa ekisooka. Kimu kyakubiri tolina height oli mumpi nga miizaani. Wenna tutegerekeka. Owoza oli Bungereza naye weetunuulire. Enviiri zikutuka ziggwawo olinga alina kwashakko. Mbwa mu class above. Which class above gwe? Ng'oli munoonyi wa bubudamu ng'oli refugee. Abanoonyi b'obubudamu balina gye basasula mubeera mu bikampu byammwe. Munaawe oveeyo ovume munno obubi omuvume nga bw'atalina figa. As long as she's happy wherever she is atakola ssente ze tagenda kujja mu famire yammwe ekusabiriza. Sagala waisenga omuntu tashevinga. Njagala ozukuko obwongo waisenga omuntu anaba yekwese ti nekyo n'ebaana bagenda okunyingiza akasolo. Manyi nsikina manyi tekajja kumpoomera. Lema kwaisenga omuntu ataasomako naawe. Gasiya buloolo. But it's a consistent like a profile uli omuwala. Eyo profile like Madam Toilet nga nkola mikolo gyange mpitaita mu comment section kati nenga mbono omuwala avumye kanabe kwafaanana wala enseko zimpiseemu zendi kuseka kati tesinseko naye enseko zimpiseemu nengamba eno video lino girecording ngono omuwala mulabako bulungi so that njogera ebintu ebicorresponding obulungi nabamvumye embizi bwafaanana astagafulula yena munene alinga endibota kunze n'awani afaanana embizi astagafulula balanga abantu abasinga okubeera negative nze maze okyegendereza babeera desperate mu bulamu abeera omuntu agenda okuvuma ekintu ekyo nga kyali kati ng'anoonya omuntu omulala gw'aba akiteekako mbu naye akibeere mbu aleme kubeera yekka mbu aleme kufiiringa omanye eyo feeling ey'okuba nga gwe wekka awulira nti gwe ekintu akiri wekka ng'oyagala n'omulala naye abeere ng'akola ki nga naye akiri kati be bano abantu bwe bati yenna munene alinga endibota alinga embizi astagafulula sagana kukiisa abantu abavuma ebigambo ebibi abantu abali so negative nga ye buli kaseera abeeraawo alowooleza mu kuwemula baba bafu nnyo baba babi nnyo baba babi mu feesi baba babi mu bikolwa baba babi mu mpisa figa tetegeerekeka kati nze onvuma embizi gw'olobere ki nze nabutono waabwe wano ku TikTok nga waliwo atanvuma butono kuno ku app kuliko atangambangako simanya we n'okoze kuvanga nkyali Dubai, Saudi, Uganda banvuma butono kati gwojja ompatitikeko ekigambo ogugambo gwe gwoli omwana ndetedde okukola emikolo gyange musanyo kale bannange tebala bizole ebisinga negativity nze ngitunulira nengamba Mukama Katonda. That's why nze sabeera stressed olw'ebivumo by'abantu kubanga I just got someone anvumye nendaba bwafaanana nowemba wakulira stress negenda kati labe nendibota mukwano genda mu gym funa ku diet wenyirizeeko feboliko
totusobola siri level zo. Ya rabbi abendi bota bambuza kwenjagala kompe jadeyo nombala lukedo mutima kusuleyo tukumira kwa mukwano sabula eno tubala lukedo omugole yebamulabyeko Mrs. Update nasomye okiwulidde ekyo mba nkimaze nga sikidamu tujja sako mchera awo akamonde enyama giteeke waggulu tujja matia tubere bakagamu okitegedde we are here looking good like there's no tomorrow 2023 petuli banene petuli batono tuchimera mukakamu atenga tuchima muchotara okitegedde muchotara atenga tuchima muchotara amanyi ga TikTok wali wonna Aviator okitegedde ensonga